ku Mpuuga kwa tusosola biranti abantu basobola zire mmere abantu bate batagana mikolo giriko mmere noleeta emmere noleeta abayimbi nolangira omwezi mulamba abantu ne bagaana okujja tusoose kirabira ku Mpuuga abantu bulijjo ku mmere babeerawo ne bageza so Mpuuga statement zazadde ajja akola ku nkomerero zamaze ne ziportraying nti ebintu byogamba abantu nga tebinawe birabikira. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mikwano gyange omukolo ogw'okugenda maaso n'okuba nti twebaza Katonda ddunda olw'ebirungi byagenze maaso n'okuba nti akolera omubaka w'e Masaka Anyendo Mukungwe omukulu ow'ekitiibwa Honorable Mathias ow'ekitiibwa Honorable ndozera byonna ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga gwagenze maaso n'okuba nti gutojera era bingi ebyagenze maaso n'okuba nti bituukawo ebimu ku byo tugenda kuba nti olunaku olwaleero tokyekubwakubwamuko mu mbeere mu bayindala basiddiyo omusunsuzi linnya lyange Agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero anfunye omukisa okuddamu okufuna ku mukulu Xegawa Junior oluvannyuma lw'ebbanga ddene nnyo nnyini ddala agenda babuuzaako ebigambo tujja kubanga tubigamba. Mugamba mutya obulamu butambula butya amannya Xegawa Junior nga bulijjo nange era nga gwe mu ngeri y'enjawulo ngenda kukulisaayo abaatindiza eggendo ne bagenda okujagulizaako oba okusiimirako mwami Mpuuga wali ekitovu kumusabira ate era nenkolimira n'abo ababaka abamusuubiza okugenda omubeererawo ne bagaana okukolaki abayogeddwako ndi baadde bangi nnyo nnyini ddala n'abaavudde eno nga yo ekisinza batwala baagala kugenda kulaba biki ebyonoonese ababaddewo nabo bangi kamera nga bazigira bati tegeera ya mwebale nnyo munnange abagenza okusimirako omubaka Mpuuga kyekyo kale tulina omukulu Xegawa Junior olunaku lwaleero tugenda kusookera ddala awo kyemmanyi ensonga wabadde ogenda maaso n'okuba nti ozigoberera review yo eryetya ku kusaba kuno okwagenze maaso n'okuba nga kuteekebwateekebwa okusookera ddala twabadde ku kusaba oba twabadde ne statements ez'enjawulo ze twabadde twagala ogenda maaso n'okuba nti ziggumira mu buufu obwo so twagala otuwa okusaba mu bujjuvu gwe nga we wagenze maaso n'okuba nga okugoberera ne mu view yo nga ggwe okusaba kwatandikira mu bakutegekedde ndowooza ebbanga erisukka mwezi mulamba nga bajja boogera ku kintu ekyo abategesa ab'enjawulo omuli Abedi Wanika omugalatiya Honorable Joyce baagala nga bakulaga nti omukolo bategesa omukolo bannamasaka bajje bakole ki bajagulizeeko abasiimireko Mpuuga just ekibuzo kibadde kimu nti lwaki kana akaseera ebbanga Mpuuga lyaweereza eggwanga lino lyabadde mu Buganda lyabadde mu palamenti lwaki kana akaseera walowoleza nti akola ki asiima emirimu ate nga tusigama nti anyuse nti tumusiima akoze emirimu anyuse nga akyakola ki akyatambuza niyo okusaba kwatandikira mu drive owekitiibwa Mpuuga n'akola drive etaalimu tear gas drive etaalimu poliisi kumugana nti yita mu kyalo drive etaalimu mugana nti oyita mu kibuga etaalimu kutiisatiisa abantu mugendako naye abantu abagiriko bemala abasobola okukola ki okujja kitegeera nze ndowooza okusaba kuno eno yabadde nga Thanksgiving naye mu butuufu baali bakola political rally yade political rally ne speeches oba oziwulira zina okwanga size speeches nezabadde bategese okukola nga zandibadde nankambo singakaawo just drive yasooka okukolebwa yatiisaamu ko speeches nezikola ki nezikyuka lwatuuse mu kusaba nga speeches ziri ezimu za kolima ezimu bafusa motivational speakers speeches nezifuka zakwewozaako naye nga zava wali eri mu drive ate ne drive eyo kyemmanyinga yemu kuyatiisa ababaka abamu okukola ki okugamba ekintu kiyinza otwokyezaayo nga eno teri plan B nga twekubidde side ekino nekitwokya eno nga tetukyadda ne bagamba katubeerewo obubeezi omanyi okusaba kukwanzijukiza ebivulu bya Uganda ebibeera ekivulu ky'omuyimbi wa Uganda bwe kisala tulaba abayimbi bajja muyimbirako n'ekijjuze babeera backstage nga buli omu alwana vayo neddanza esookawo abana najja ku stage ng'omulala akyayo kati so singa
ekisaawe ekyo kyadde kikubyeko bwe kiti ne stage nga badde bagizimbye nene bweti kwa nalabye stage ne nalabye Aleese ali ku stage nga stage abadde nene nnyongeraga abantu badde basubirwa okujjaawo kyadde ekisaawe kiramba ekigera disinga badde babadde ekikubyeko bwe kibandabye ababaka n'abantu abenjala abalwanira omuzindalo okukola ki nze nzira okwogera naye omukolo gwawedde nga obudde bukyakola ki abogezi baweddeyo mangu tewabaddeyo nnyo kaanira budde nti ono tayogedde asimanyi yogerayo eddakiika 5 byabadde bya mangu kyegera so nze natusane neebuza ne ŋŋamba lwaki onalebo Mpuuga omukolo teyagututte wakawowe mu lujja lwansonga abantu ababadde ku mukolo ogwo babadde tebawera n'abantu bagenda ku mikolo gy'abantu gyambaga ate ng'embaga z'abantu zibeera waka mu lujja kitegera mu kusinga okuteeka abantu mu kisani tulowooza nti yafunye abantu baki batono yafunye abantu bangi naye okusinzira ku kifo kye yateekamu batono so singa gwabadde waka mu lujja twaligambye olujja lwa Mpuuga lwakubyeko yafunye abantu naye olwokuba yateeka mu kisaawe kati abantu babadde batono ku kisaawe naye ye nga kuyiye abantu babadde baki bangi ti justice obuzibu buli kufa abalowooza nti alina kufuna abantu bangi tumutwala nnyo okubeera serious naye twakitegedde ddala mu kuviira drive nti naye munabyabufuzi wa bulijjo bino byonna ebyotaako ekitiibwa bw'omugyako Kyagulanyi n'omugyako amanyi g'NUP afuuka lubega mukaako owookubiri kubanga kati gwe sooka olabe kuviira ddala mu drive ye eyo drive nayo yandibadde Katumba oye nga yagiyisiza yandifunye abantu ku drive eyo abasinga ku Mpuuga abamubaddeko gyali gye yabadde gye bamuzaala gyakulidde ebbanga lyonna lyabadde aweereza ebintu byonna byasinga okukola ebyokuweereza nzimbye amasomero nkoze eki byonna abikoledde bantu baki bantu beeyo naye ekituuka kulevo nga alina beegayirya bwegayiriza okujja ne batajja nakujja nga n'abamulika ababoda abamulika abagenda bagamba ffe sooka otuwaaka ffe tulyoke tweyongere tebanatusasula tukola ki tetugenda kyegera kiba kiswaza mukigambe nti abalubega mukaako mulala ababoda balinye muwaya bagamba ffe nga tonatuwaaka ffe tetweyongerayo okyegera nti singa kibadde nti Mpuuga munnange yabadde alina nsana oba yabadde ali jjinja gye batamuzala gye batamumanyi mu constituency etaliye naye wookulidde ebbanga byonna wooweerereza atali mupya nti oli mupya kyegera kati so wekitudizayo ku statement za fe abatandika ekibiina kya NUP wano zirabikirawa nti wano tewalabyewo obutandisi bwonna kitegeera tewaliwo obutandisi bwonna nti bwe yatuuse mu speeches ku mukolo speeches zaadde za kolima nnyo era anawe yatusikidde n'agamba nti wano wenjigidde ti si buli olina okwetegereza abantu b'ozimba nabo okitegeera naye speech eyo netuzayo naga nti oba nga ayagambye nti olina okwetegereza abantu b'ozimba naye era teyeetegereza bulungi bani bwena zimba nabo lwansonga up to now ayagala atulage nti akyazimba ne Bwanika naye nga Bwanika oba oli wakuzimba kintu y'omuntu omutuufu gwosobola ozimba naye yes abaddewo naye abadde feeri ebbanga lyonna nonti antiro nupu nejja nemukubakubako enfufu n'abeera nga ddengulu naye era ngaera omuntu nga alina kubeera feeriya bwazze engulu era azzeemu kwonoona bwonoonya ati nti ekintu kya Mpuuga kyonna from day one abamuwoleeza baaliwo n'abaali bamulumira abalowooza nti Mpuuga deserving ekisinga katoyeta gayisa bw'atyo naye Bwanika yakyonoona yatandika kuvoola Kyagulanyi ate kusukka we kyandikomye n'ava ku ethics za Mpuuga ng'omuntu ategeera n'ava ku basics ng'omuntu munnabyabufuzi ali smart byonna okwogera kati n'afuuka nga blogger n'afuuka nga banene abakadeireyi ba bulijjo bampujja bunyama Bwanika yali akola retaliation nti abafutu soja we baamuwa omuliro naye yagaa kati let me stop too low ku level y'abana abakola kati ate okakweyo level yaabo kati banene abalala nga ba MP banno bagenda bakulaba batya bagamba kino ekintu kyakaliwo ekiri emabega bw'otuuka n'ogamba ffe tetwagala abasiyazi simanyi babeera mu overalls bulabbulo kitegeera ne bagamba kati ate baneno kye bafudde bali mu kulwanyisa kwani kati nekikikola mu kifo kyogamba nti Kyagulanyi yali akuba Mpuuga kye baali batandise nakyo abantu bagamba kati ate kampu ya Mpuuga kayekuba Kyagulanyi lwansonga ye Kyagulanyi asigala ku basics ne ethics ng'ez'ekibiina ye zaayimirirako
bo ne bava ne bakivaako then Mpuuga azaayogira statements ez'enjawulo nga zikyuka ku buli kaseera nga bakamujjamu nga Kyagulanyi yakabegerako yajja na statements ndala bwe kituuse munajja ne statements nga kiraga nti waliyo abamuwa akatabo nti kati wano tukole bwe tutegera kinga nti kati bw'aba ali mu kuzima nga azima ne bwanika mubalidde mu kintu kikyamu then kino kyagamba nti olina okutegeeza abantu b'ozimba naba nga alinga agamba nti yatandika yazimba ne Kyagulanyi naye Kyagulanyi watuusa neno mu kaseera kanene n'amukola ki kitegeera nti Mpuuga yafuuse ng'omukazi ajja ewaka nga amaka gabulako finishing n'agayingira n'agamba eno ennyumba twagizimba n'omusajja nze sigifuluma naye nga wajja just yeetaaga kumaliza langi ng'ebisigadde byonna byakola ki nti ebintu byonna ebyakola Kyagulanyi tetulina bitulabiramu Mpuuga ebyaleetera Kyagulanyi abantu okumwagala ennyo ebyaleetera abantu okutegeera nti Kyagulanyi omuntu omutuufu kati alina okubeera eri face ya opposition Mpuuga tolinawo omulabira ekisookera ddala Kyagulanyi okuyingira parliament temuliimu kifaananyi kya Mpuuga kyonna wokirabira nti wane eno alina we yakwatiramu Kyagulanyi okola ki okuyingira parliament Kyagulanyi ekintu ekyasinga omuleeta n'abantu okumuteekako nnyo amaaso saga ya Arua mu bantu bonna abali mu saga ya Arua tonawo olabira Mpuuga naye agamba oyo twazimba naye kitegeera then Mpuuga ne tujja ebiseera bya parliament awo ebyafuula Kyagulanyi w'amaanyi ebiseera byatogikwatako ebiseera bya OTT wonna ba epasi ku suite tulabako Bassenyonyi nga Ssenyonyi akyali ku media houses akyakola naye nga omulaba ye yali ne ba Kyagulanyi ba epasi ba Mpuuga bonna tebatonawo bakola ki wobalabira kati so saawe no Mpuuga wagamba twazimba ekintu kiki kye yazimba Xegawa then ekisinga okuneewunyisa nti abasinga ogamba nti twazimba ekintu ne Kyagulanyi twazimba kineno bwe batuka okwezimba tebava na musingi Xegawa kati Mpuuga bwagamba nti yazimba kati bwatuusa atozimba ekike ne bakwatagana ne bwandika ne babanne kiyezezo liza tuzeze twasobodde olaba nti ku Mpuuga nga tusosolabira nti abantu basobola ozira emmere abantu bate batagana mikolo giriko mmere n'oleeta emmere n'oleeta abayimbi n'olangira omwezi mulamba abantu ne bagaana okujja tusoose kirabira ku Mpuuga abantu bulijjo ku mmere babeerawo ne bageza so Mpuuga statement zonna zadde ajja akola ku nkomerero zamaze ne ziportrayinga nti ebintu byogamba abantu nga tebinawe birabikira ebintu byogamba abantu nti NUP kwetaaga nnyo Masaka naye ate kirabika nga gwe yeetaaga nnyo NUP Masaka Xegawa nti wano wonna mukola bineno yabadde amanyi agenda tukuba ekifaananyi ekiraga nti Kyagulanyi Masaka takyalina amaanyi Mpuuga amumalirizaayo niba ekibanga Kyagulanyi akyagenda Masaka ne bamukuba tiya gaasi ne bamugana oyita mu kibuga ne bamuyisa mu byalo ne bamuteeka ku bisaawe ebyesudde n'ekibuga naye abantu basobola okugendayo nga Masaka gye bakuzaala nga gwe gye bakuzaala tosobodde okuyita mu kibuga tebakubye tiya gaasi n'otabafuna nojja ku TV n'ogamba yasombye abantu okuva e Kampala ebyobufuzi by'okusomba abantu okuva e Kampala n'ogenda nabo ne bagoberera mpaka Masaka tebigenda kukola naye ng'ate gwe tebasobola kugobera wadde okuva e Masaka ewo ne bagenda mu kisaawe wategeseemu mukolo Xegawa nti singa tisi badde basobola nti abantu abasobola okuguma ne bagoberera Kyagulanyi okuva e Kampala bagamba bagoberera Kyagulanyi bava e Kampala ne bava e Mukono ne bava ne bamugoberera mpaka Masaka Masaka watali kumpi gwe nga twasobodde kugoberera kuva Masaka mu town wali bakutuuse n'otuuka ku mukolo nga gwe balina ojjaguliza kate gwe alina okwaniza abagenyi bansonga yakedde ku mukolo ng'obutebe bukalu nga yalina kati okwaniza abagenda okukola ki okujja abaka noba bamuyise mangu bano abategesi nti jangu kubonala yayanguyo okutuuka kati yalowooza ndowooza we yakubye esimu nti abantu batuuse ndowooza ne bamugamba nti tebannabakola kikutuuka n'alowooza kati nze kankole ki sansookewo ndowooza bajja kukola ki bajja kujja mpaka yabaddewo mpaka lwaggulo beba abantu byasobodde okukola ki byasobodde okufuna so nti kirabika Mpuuga alina okusooka addeyo ateeke gye bayita ego ebbali Xegawa amanye nti abannayuganda waliwo Kyagulanyi kye yabateekamu balina ebyobufuzi bye baavaako balina ekintu kye baatandika olaba ekintu ekirala bino ebyobufuzi by'okulowooza nti kati
byakubazanyira ku bwongo byakubalimba bino byakuzanya byabufuzi kati waneno njogera kineno kino kiba kize tuzina kizanya bwe kiti bannayuganda kati baagala oli directing oli open nkibadde balowooza ffe ebbanga lyetubeeredde mu Masaka kati ffe tuli baana b'e Masaka bannamasaka banatuvaamu statement zanze zibadde bajjanga bakola Kyagulanyi okuba abakulembeze ozoolwa okuba abakulembeze abadde ebbanga naye bannayuganda kati batandika olabuka biri ebyobufuzi by'edda bannayuganda tebabeerangako nga beebeerera eri naye kati buli kintu bakitunuulira ne bakyekenneenya ne bamanya Amazima gakola ki galiriddawa kati so bampuuga balina okulya ne bagamba Amazima kati tunokyusa mu byobufuzi byaffe tubeere ba Amazima Xegawa abantu bakiraba musajja yavuddeyo n'agamba nti abo abasajja balemesa abakulembeze baffe ababeeranga ku CBS ne boogeranga ensonga tebakyaswa kugenda ku CBS boboloza abantu basiru nti tebakyaswa wulira nti naye abaka baffe abaatulanga ku CBS tetukyabawulira abaka abayogeranga ensonga n'ogiwulya bano abagenda enaku ne boogera luddikya ate abantu bayiga nti bw'obanga kasita otandika okwokya oba okukyuka waliwo ebintu byetukulabirako waliwo media houses etandika okudefendinga waliwo media house etandika okuwa ennyo obudde waliwo media house etandika nnyo okuwa coverage mu bintu byo ng'omanya awo waliwo akaliwo Xegawa nti kasita tutandika olaba next media ng'etandisa okuwa platform ennyo tumanya bumanya kati tebalowooza nti abannayuganda Xegawa osooka newebuuza bano abalala nga tebawa coverage bw'obadde nga tonabakutabuka ng'ebadde tenabakuwa coverage Xegawa nti ebbanga lyonna lyobeereddewo ng'okola emirimu gyo ng'olaga nti oli musajja nnyo wa opposition ng'olaga nnyo nti okwatagana n'abakulembeze ba opposition nga tubadde next media tetugiraba nnyo Xegawa so nti balina okuddayo ne banne ne bakulu banne Baseggona Basemuju bonna babaddewo bamanye nti kati ebyobufuzi bikyusa ebintu kati bya ddala ebintu by'okuzannya kati abantu ebyobufuzi alaka bagenda babikola ki nti opposition eri gye babeerangamu ey'okulowooza nti kati ffe abalina okubeera mu bino ebifo mbeerawo ebisanja kasita ofuna ekisanja kineeno ng'otandika obala ekiddako ogenda bagamba ki abantu bagenze balaka bakola ki nga byakuzannya mpiki kuzannya mpiki z'abafuzi ffe tuli bakakansa mu byaki mu by'obufuzi ebyobwasseruganda nti kati ffe abaava mu kana akabundi kaawa neno ffe abalina obeera mu paalamenti abannayuganda kati baagala muntu ng'oli ku mazima waddala weweekyusizamu nowooza ogenda kuddayo obasibe ekitambala ku maaso batandise olaba era kino ekyabadde ku Mpuuga kifaananyi eri abo bannabyabufuzi abadde balowooza nti okyasobola okuddayo n'olimba abantu nti balowooza abannayuganda bagenda kuddamu beerabiro jjo obasudiyesudiyo badyekedyeko okola eki Xegawa kati so balina oyigira ku Mpuuga nemanya nti birabika ebintu byakyuka ebintu kati bya ddala abantu yogera amazima bw'oba oli mu opposition nti oyagala kujjako gavumenti beera ku nsonga ey'okujjako gavumenti naye oli kubagezaako ate okujjako bw'ogezaako lwanyisa bw'ogezaako kola ki weebuzaabuza weekubira ogezaako olw'okuba olina obuyinza mugobya abantu ku media houses zemulowooza zemulinako obuyinza mulowooza abannayuganda basirise tebakola ki wakati mu byabadde bigenda mu maaso oba ezimu ku points ze nagenze maaso n'okubanga nootinga nalabyeko ku speech y'omukulu Sseggona mu byabadde ayogera mwaddemu statement nga bbiri zeŋŋenda okuwa gwe zoyinza okuyisaamu kaawo yagambye nti bangi badde boogera ku kya kaadi owekitiibwa Sseggona n'agamba nti kaadi si nsonga era n'agamba n'okugamba nti kaadi ejja kumuweebwa oyagala toyagala olw'ensonga ye asaanidde era agwanidde mu buufu bwe butyo n'amaliriza era njagala mbimaliriza ebigambo bye just pointers ez'amaanyi n'agamba nti owekitiibwa Mpuuga teyabaswaza singa yakikola tebandibadde waawo nfuna throw some light on that olw'ensonga cause yagambye ebyobufuzi tebikyali nnyo about ticketing politics is not about ticketing era we muba mwogera ku ekyo yakimanyi agwanidde era kadi jamuwa so n'omukulu gwe babadde naye bazze kumulaga nti byonna bye yakola oba mwabalinga abagamba nti you're condemning it and what ye teyabaswaza yensonga lwaki babaddewo era bakuyimirira naye paka
ekya ticket actually ensonga ya card si ensonga enkulu bano alwana kimanya nti ekibiina kya NUP kibiina ky'abantu era kibiina kyakolebwa abantu bo nga balowooza nti bebakikola kibiina kyakolebwa abantu so ticket eyo card tetumanyi ani anaagiweebwa Tibo ekibiina kya NUP balowooza kigenda beera nga kiyimiridde kwona ine experience kyona asaana naye mu kalulu akaliwo kiyinza okuba nti kyali kyakutuula ne basalawo olwansonga Kyagulanyi yatuwa ensonga ezenjawulo netugamba tetwagenda kukola kamyufu lwansonga ekibiina kikyali kito tekirina bulungi facilities zimala tekinaawo sente sokola ki funding emala esobola kukola ki osobola okwekanga nga mu kalulu akajja bajja kukola akaki akamyufu naye akoko Shege kubanga jasho kupozingamu kuba mbukubi kafaananyi nga NUP erina akamyufu NRM omanyiza akamyufu kalabidde ku NRM era wendabidde omuvuyo gwonna gwe wali olabye ekiboko zibuga n'ebisigadde ndoza bayitayo akamyufu ke NRM omanyira nti nabo saidi eyo kiboko zisobola okukola anti mubeeramu aba balinamu ku maanyi mu kalulu omwo nga kati so ng'ogyeko ekyakamyufu indikeso batekabadde olwansonga nako kasobola obutabaawo olwa government gye tulina nti gavumenti eyinza obutabawa nnyo mukisa gw'akamyufu lwansonga ebiseera akamyufu ako ng'ogyeko nti kakibiina naye nako kakuba campaign Segera nti kasindika ekifaananyi kyono MP alina amaanyi mu kitundu kati so nena mwenzo obutakkiriza lwansonga ebekimanyi owa NUP yenna n'ayitamu awo neona amusimbako NRM kiyinza okubeerera ekizibu omukola ki omukuba oyinza obutakkiriza naye era ekibiina kisobola okukola save mu ssaawa y'okugaba kaadi nekigenda ku ground abantu ani gwe balowooza nti yakola ki yalina amaanyi kubanga zino essaawa osobola okugamba nti ekibiina Masaka Mpuuga wakulembera bwe kiba kigaba kadi Mpuuga n'oweebwa kadi olwabiki byakoledde ekiki naye bwe yakoze omukolo gwa portrayinze ekifaananyi negukuba kamme negukuba mira negulaga nti abantu banyiivu abantu balaka tebakola ki bamunyigamu tebamukola ki tebamuliiko bwe yayisiza drive abantu balaze nti nedda kayinza abadde agenda okugaba kadi ngogenda jimu okyusa munagamba waba wali amuvuganya tusooke tulabemuuko oli ye ground yegamba ki tebiri ku bya kadi njogera emiro gavumenti nze nsaana kadi okitegeera nti Segona wagamba nti asaana kadi era yakasala kakamivu kanaatuuka ekibiina nekikola save nkiranga ku ground kwali abantu bakyamukkiririzaamu engeri kyekiri ekibiina ky'abantu ng'ensonga z'abantu bazitwala nti ntuufu Segena ensonga gyayimirako nsonga ntuufu ng'abantu bakyamukkiririzaamu ekibiina kijaga tujja kuwa kadi lwansonga era ekibiina tekyagala kuwa muntu kadi agenda kugwa agenda kiswaza naye wekinaatuuka nga waliwali wazze ku Segona ng'ate alina amaanyi tekibiina kigalagamba ffe Segona yewaffe ebbanga lyonna abaddewo tugeramuwa kadi ekibiina kya NUP ky'abantu kitegeera tiketi ejja sinzira kwani abantu gwe bakkirizaamu ku ground kitegeera nti Segona ensonga yokka gyatwanagamba nti ffe Mpuuga tatuswazizza yatugambye nagamba nti bwe guba musango gwa kusala tugusalye parliament yonna eyayisa ki nga jjo giri mu kusalibwa mu parliament eyayisa sente zaki zakasimu naye ate parliament yemu yatugambye yayisa sente zakasimu yerina ekiwandiiko ekyagala okujja mu bakomishona abafuna sente ezo ki kati ate bandibadde baleetadde ekiwandiiko ekyo nga bwe bayisa etteeka eryo yeryayitawa anti kyeneebuuza ti ku mateeka gonna agabaddewo bwe kibanga ne pulezidenti w'eggwanga Museveni akyebuuza ti sente ezo ezagabibwa kyali kitya naye ng'ate yateeka omukono ku mateeka agakola ki kati eryo etteeka twebuuza lyayitawa then ye kijja kityokuba nti ababaka bonna abasaidinga n'Empuuga be bamanyiko ku tteeka eryo tegera lwansonga nti omubaka mu gwensinga okumanya nti amanyi amateeka ye Muhammad Nsereko yayogera ku statement yo teyagamba konti sente zakola ki zayita yagamba bugambya oyo mukwano gwange sisobola nze Nsereko sobola kuba Mpuuga okitegera tewali abaka bamanyi nti ye asogamba kunaku bweyo teryeteeka twalikola ki naye yakuwa nsonga ejo omukwano gwange sisobola mukola ki mwawonyiza omukwano gwange nze Mpuuga ye Mpuuga ye Nsereko naye ate Nsereko neyabeera nti nekyagulanyi naye linnya lya Baganda naye ate nayo lyolikuba okitegera kati so
nti ensonga yokka gye bawa n'akugamba nti nyimiridde tatuswaziza nsonga ya bwasseruganda okitegeera ensonga yokka gyatuwaako yokka n'atugamba nti Mpuuga teyakola ki teyatuswaza naye ssente ezo ezoogerwako paalamenti zibatugamba nti yaziyisa paalamenti yegamba muteekeeko ki omubaka gwotasobola buusabuusa mu paalamenti oyo ye Ssekikubo tosobola mumubuusabuusa ebbanga lyabadde muki mu paalamenti nti ye muntu njewankubadde wa NRM agezezaako okulaba nti ye ensonga bw'ebanga nsonga newebanga eri ku sayidi ye asobola ogikuba kubanga tumulabeeko ebbanga ddene nga takkiriziganya n'abantu b'NRM banne ne bamugoma ne batunasooka naddako nekitegeera kati bwetugamba nti essaawa eno mpozi nga etteeka mwaliisa ye maybe nga teyaliiwo obanga mwalina akakundi awo k'abantu 10 ate kola mwebewezi tegera lwansonga ensonga yandibadde speaker yajawuda nagamba ate mutawaana kugira mikono ng'etteeka lwedi twaliyisa mwe nawe mukola ki weemuli okuleka kyetusobola owulyako kyokka ntya ate Ssekikubo yabadde atuula okutugira emikono twasanze emmeeza bakogeze ki bagijjewo what kind of nonsense is this otegeera awe nyini era still Segona namulabye mu statement ze okusiza bwe yabadde ayogera mwawaddemu okukiika ensingo wabula ate n'okulaga nti obaki alina statement gyakoze ng'ayogera kuba NUP ye yalaze nti 100% bakyali n'ekibiina kya NUP era ekirala n'agamba n'okugamba tewaliwo muntu yammiddwa kaadi kujja ku mukolo guno era tewabaayo wa NUP yenna ajja ng'akola statement nti baatuganya obeera ku mukolo gw'omusajja according to his statements era mu speech yeemu speech ezo Segona gye yakoze ogiraba mu maaso ng'okusoma ebyafa ebiwaawandikibwa saawa y'akalungi naatyo otuuka ebintu enkola gye bali mukolamu ebintu ono gyalaba ng'ekyuse first of all obodda nga tonatuuka ku speech ya Segona eyo gye yagambye eyagala okurespondinga ne waliwo speech waliwo omusajja wakaku yadavudde mu lubiri eyazze n'ayogera yakiikiridde Katikkiro n'agamba nti beetaaga NUP n'Empuuga bawe Buganda omukisa ebagatte eyakiikiridde Katikkiro wa Buganda omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa nti Mpuuga ne Kyagulanyi ne bano Basegona baani bawe Buganda omukisa bakole ki ebagatte essaawa eno buli omu ali silent ku kyo naye essaawa ya election yatyotuuka ojja biraba nga bapushinga kye bapushinga kiri eki reunion want that to be too late kitegeera anti kati bo kana akaseera bali mugezaako okulaba waliyo pulaani B nga tewali bino byakwegatta gye tusobola okukubamu omusajja netubanga fene tudde ne tufuna ki tumaze tuwulidde ebbanga nga kana akaseera aka Mpuuga eno saga ya Mpuuga tuliddemu People Power Front PPF okiraba eyagala okukola ki okujja weeri awo bagitaddewo naye bali mugigeza kulaba enaakola ki enaakwata oba tekoze ki omanyi kino kijja kuzayo ku kibiina kyani ani naye yawula ku FDC yali gundi jeno ne yatandika ekibiina mugisha muntu okitegeera yali powa yali ki sorry alliance something kwaliko akataala ekibiina ekyo nkiraga ekibiina kye nekimaliza bakyafuna omubaka omu mu parliament naye nomanyi kye bayite sebo omubaka oyo omulaba naye bwe yali sitali success ku Mugisha muntu amaanyi bwe yali ava mu FDC yalaga nti amaanyi mangi mbalina era amawulire awo amanya gana engeri gigapushinga ne gakusulira ne lowooza nti amaanyi kati amawulire engeri gigakozeemu Mpuuga amawulire gasusse ne gapushinga Mpuuga ne gamuteeka ku level ne gakolaga nga ali ku level yemu ne Kyagulanyi awo ne bagamba n'ogamba oyo Mpuuga tamanyi Kyagulanyi amaanyi galina okitegeera kati mulinayo n'ofunamu endowooza nti maybe nange nsobola okutandika ekintu ekyange nange nenzigusa ne mbaako bensikayo era owulidde Mpuuga ng'akugamba nti okulembera NUP okulembera eggwanga byonna mbisobola okitegeera thank you kati bwe banaapushinga kino naye olanga ekintu abantu bali mu kigula lwansonga yo attempt yasose yabadde yafeyirinze according to your conclusion yes your attempt ya failinze complete ya failinze nti wa kumanyi gona ge bataddemu ne sente zibakozeseza byonna ne ku kyalongo oli ku kintu kye Masaka wamwe kubanga ogamba tandika People Power Front ekyo kintu kino nonyi kiba kyagwanga kiba kisuse ku Masaka then we kibanga ne Masaka wenyini gye bakuzaala kikyaganye
wabaawo ku enkalu awo wabaawo katirigeza oba baba bagenda soka baddeyo bamanye kiki kye tukusobola okukola ki kudayo ku drawing board then n'ababaka be yalowooza nti bagenda kujja nga bagaanye baseseemuuko lwansonga wali mu kutandika mulimu ababaka abaali bawaga bamuwanga Kivumbi kato kyabalabayo wa Mpuuga ate ndabye ebiri ebyokubala okitegeera Sewungu tokyamulabayo wa Mpuuga ffe kati twalowooza nti bonna aba DP block baali bagenda kwegatta kwani naye abasinga bonna bandooza baddamu kebbali ne bakubamuuko ttoki nagamba nedda ne bakola ki kali eza Mpuuga wanakigezesa ebbanga langa kiyinza omumusuula lwansonga kisobola omumaliriza political career yonna nekola ki ate neewummulira mu bubi nkyoyo oluvannyuma lw'okulya ssente pulezidenti zirina bweziti career ye bwe yakoma mu byobufuzi tegera kati bagera kipushinga nebbanga wanalaba nga wabulayo omwaka gumu bwe guti 2025 tugende wali 2026 olabe nga batandisa opushinga reunion simanyi tukole ki batandika okukola ki okupushinga Buganda simanyi egezeho gatakyagulanye nani naye ng'ate beerabira nti ensonga Kyagulanyi zasinga okwogerako ebya Mpuuga teziri ku Buganda kyokka we kibalemedde bonna abawooza nti ono muganda wange ono muganda munnaffe tesobola kuba muganda kitegeera ye Kyagulanyi waaba ayogera abeesinga ku ssente yamwe wa musolo bwaba boogera babeesinga ku muganda waffe kyekibalemye kyo baba baddayo mu bantu babalaga nti nedda sewo tuli banyiivu gye muli lwansonga nammwe muyimira ne mutuwa ensonga zammwe lwaki Mpuuga mutuufu tezimmuka bwino tanoga atulaga nti Mpuuga talina musango tegera muntu wakimu nti Mpuuga mukwano gwange nze mbadde naye ebbanga Mpuuga muganda munnange mbadde naye ebbanga Mpuuga aweereza Buganda okumala ebbanga ze ensonga ze mukola ki naye tewaliwo nsonga gye mutuwa nnyo eraga nti omusajja si mukyamu tegera kati so Segona bw'avaayo n'akyogera zino essaawa ffe tukyali bamemba ba NUP takyogera mu bukyamu yakimanyi nti waliwo akasaala kagenda otuuka statement ezo nga balina oziza bagamba ne ku mukono mwatulaba ndayogera ne gaffe tukyali bamemba baki ba NUP nge sivangako muki just biri byaliwo naye nga tebisobola tujja ku mulamwa tusigala tuli ku mulamwa ogwo gumu naye singa ekintu kyabwe kyali success kibadde kitambudde nga babadde bakibala statement zandibadde enkambwe kati owekitiibwa Mpuuga bwakwata akazindaalo ebimu ku byabadde bisuubirwa n'abasinga bwe badde basomola okuva mu byama oba ebikusike ebisenge ebyebikusike badde baga nti tekwabadde kusaba kokka wabula nti mwabaddemu ekigenderero ky'okulangirira ekibiina okusinziira kubalabira ewala naye we yakutte omuzindaalo yayogedera nga kyebadde bulindirira ngenda kwekuumira mu kisa kya Katonda nawe kambuuze did you people have more expectations than what was delivered or nakorekyo mu speech y'owekitiibwa ekintu kimwe kyasinze okumalamu amaanyi obudde bwe tumaze nga tukuba Mpuuga nga tulowooza alinamu amaanyi musajja muzibu musajja azitowa naye kyatulaze nti Mpuuga amaanyi gaffe ge tumaze ga bwereere talina nti ekituufu naffe ffennyini twali tusuubira ekintu ekisingako awo ate singa tugamba bwe banaagaana banaabasoma ne bakola ki ne bajjuzaawo nti Mpuuga ebbanga lyaweereza naye tasobola lemererwa kukola ki akakasayo naye kamuleme okukuba ku bbanga lyaweereza abantu naye yennyini Mpuuga ndowooza we yalabye ekintu kiri kati ng'abantu tosobola balangiriramu kiddako tosobola balangiriramu abo bantu kiddako ng'olangirira kyawo nti abo abantu abadde twakola na polling station y'emu kitegeera ne baba nga mugenze mu kulonda nga be balonzi tasobola kujjuza polling station y'emu awo tosobola balangirira kiddako nti byonna byeyadde ategese byabadde alowooza okuyugumya Masaka ayogere ki kati kyenzizaako kyagaanye omuntu wotukira ku leve eyogera ki ekiddako walina okubaawo amaanyi ag'enjawulo walina okubaawo abantu abakkirizaamu walina okubaawo section y'ababaka b'olinako b'ogamba nti banene bakola ki nyine bennyini abakukkirizamu bakyagaffe tuli mu NUP tukuwagira naye oli mukwano gwaffe
Chegera oli mukwano gwaffe naye ffe tulimu NUP chegera nabo bennyini tosobola bagamba nti fuluma ekibiina nakkiriza chegera buli omu atya ofuluma olangirira ekintu abasajja bakikusuba kikulekemuweka ochegera kati so Mpuuga yatasobola kukwera statement yonna nti nangirira ekireka yada nasigala kasigale mu kisa kyane nasigale mu kisa kya Katonda chegera kale abo bwetubanga tuwayinize apo ensonga by the way mabega kawo Jonna gudde katambine kadde ka wiki nga 2 emabega nga Dr. Mukambwe nnyo ngamba Dr. Hildeman nga Mukambwe buli obusungu bwe yayina yadde mu brother Lukiiko nga ne chairman Nyanzi wali naye nga Mukambwe like ngobusungu bwayogera nageza asanga omwami Mpuuga bayinza obbawo abasajja ekiri mubatwanya kiri kimu ba Dr. Hildeman n'abannabyabufuzi abalala bakyalowooleza mubiri ebintu by'okuzanya ebyobufuzi nti nze Dr. Hildeman we naagenda kati abantu nga waliwo Mpuuga kati awo statement ziba ndala bwe ntuuka wali kati ate waneeno wano abantu balowoozayo bati kuzanyambe okitegeera ekibanyi okubeera consistent ku kigambo kyo siyimba osigale ng'oyimiridde ku kiki ku kigambo kyo buli wookyukakyuka ate abantu bakubamu ekituli omulundi ogwo boyi ne woogezaako okukyusa siteri nga tebakyakyuka nga bagamba gwe tokyana kyotugamba gwe banga bakuwulidde nti nabo bennyini nti ekintu kye balowooza ekintu ekiyinza okubeera nga kyakawulikika bweki kyamaanyi agaaliwo awo nti nze twatukawo nga n'omwezi mutwale mu gwakutaano Dini Lubo wa Sava najja n'asooka n'atugamba ababaka ba NUP ngaaga bagenda langirira ng'ogw'omukaga gwakatandika bwe bagenda vayo balangirire ababaka bonna olumusi bonna ati webwatuukawo ng'ogw'omukaga gutuuse guwedde tebalangirire n'agamba ku mukolo gwa Mpuuga ababaka bonna bagenda langirira nti bavudde muki mu NUP tegenda sigazaawo mubaka naye wanoonyeza n'alangira nga n'abali kusaidia omusajja tasobola langirira nti nze nvudde mu kibiina ne Dr. Hildeman asajja balowooza nti omusajja ono ayinza okubaamuko ku maanyi Kyagulanyi ono bwe kinaagana ffe Mpuuga n'atuwa amasannyalaze bagenza laba nga ate balina oyamba Mpuuga bamuwa amasannyalaze nga tewali ndibo balowooza bigenda kubeera nga bino ebyefudisi oba ebya dipinti kati NUP eno kino ekiseera kyebaddewo kyessaawa tugikube eveewo Kyagulanyi agende n'abantu ababaka baba generation eni empeyasime bashame malende simanyi banyeko derika batuviire bakawalya batuviire kati eno Bampuuga ffe abaludde mu kino kintu tukwatemu ekintu ne beerabira nti Kyagulanyi bali ababaka aba generation empya baliko ate abannayuganda era aba generation empya abagala ebyobufuzi aba generation empya kati eno social media esobola okukusudiya nejja nekugamba TV nekuwa platform nekusudia nekuwa coverage nokola omukolo era n'abaddawo nengamba nti bino ebyobufuzi by'ennaku zino bikambwe mu tokyasobola birimbiramu singa ogwo omukolo gwa Mpuuga twabadde tewali social media nga baana batambula genda eri next media ntiroza nti omusajja ekisaawe kyebadde kikubyeko bwekikyana kyekyadde mu teti nga kizuuza okukamera naye waliwo omwana yabadde ayimiridde bw'ati emabega n'alyokakukamera mu butebe kino ekyana ani yakireesa omukolo nti abaana babeerawo okulaga mazima meereno nti obeera n'abantu ku mukolo gw'engolowooza bonna bazze kusanyukirako kyadde kizze kukola ki obadde kiraga obutebe obweru nga kikola ki bwazunza bwaddako emabega eno n'asooka n'akukubira ange bw'ati segera nti ng'omukolo teguliiko ddooni etulaga aerial view naye nga bo balwana akuleetera aerial view nga bwerina bwekola kale kati nga tuteekateeka omumaliriza mu wiiki eno yennyini nakulabako samoya ng'ogenda maaso n'okugamba nti Bobi Wine agenze maaso n'okubanga alaga bannayuganda nti opposition ettundutundu erisinga liri mu business statement eyo saagitegeera gye wanditulambululidde nga tetunnava wano actually ku Kyagulanyi ke tutegeeredde nti ebintu bino bibaddewo ebbanga just bujjo tetufaayo kubiraba oba kubyekenneenya munda nti ebbanga FDC webaddewo nga y'amaanyi tulabye nga ababaka ab'enjawulo abadde bavangayo ne bagikyukira ebbanga lyonna ba Beatrice Anywa ba Anita Amongo bonna abazze bava mu FDC ne bajoyininga ki NRM kati ku Kyagulanyi otegedde nti abantu abo baalinga bakukutana ne gavumenti
nga n'abamu bannaabwe abali mu opposition bakola ki bamanyi naye ng'ekizibu ekisinga okubeerawo mu opposition abakulembeze bakyovvayo okubyogerako then abalala bamemba bagamba oyo mukwano gwange n'agamba ki mpaka ku nkomerero we bavuddeyo kati nga olaba ani ono ow'ekitiibwa omukyalo ono yali oweerubaga meeya Sebuggwawo kitegeera nti asobola okuba yali nga mu FDC nga y'omu ku baali bakulembeze mu FDC nga baamulabanga ng'akukuta neki ng'akukuta ne gavumenti ng'ebbanga lyonna lyabadde aweerezaawo ng'akukuta ne gavumenti naye nga basse mu Uganda tebasobola kyogerako nti bagamba muganda munnaffe ow'ekitiibwa ow'emmengo ate munanga abakulu tunaabakola ki kati ku Kyagulanyi kutegedde nti abo abantu batya buti boogerako Kyagulanyi avuddeyo n'ayogerayo omuntu bannange ono ye yafunye ssente tutegedde endowooza yaabwe gye balowooza era wekibaawo ekibiina ekyasinza okufuna mu bibiina ebintu ye NRM yo NRM abaka bino statement ze bazze bakola boogera mu mawulire NRM egenda zizza mu maaso awo etandiko zikozeso zikubisa opposition nti omuntu yenna anaalya ssente oba ssente zinaabawo ne zikumpanyizibwa opposition oba simanya akakiiko kakosase ne kakuba mu ttooki nga NRM nayo ng'ejja naffe abaganda baffe twalya ffe abaganda baffe kati naffe muganda waffe ayagala tumuveemu nange namudifendinga ekitegeera nti ku Kyagulanyi yatulaze nti bano abantu bibadde nga bibeerawo nga babiraba kitegeera nti ssente y'enguzi ebeera mbi eri omuntu w'opposition lwansonga NRM yaba agiridde oba omuntu we si yaba agikoze eki ku Kyagulanyi tutegedde nti opposition ssente y'enguzi asobola gidifendinga nayo wawo omubiri we nga bw'ayagala n'akozesa ebitabo bye n'amateeka ge n'agidifendinga lwansonga mukwano gwe yagiridde gwe kyogayo bakuba NRM singa emisinde nze nagamba ogambe nti olaba ekintu kya palamenti kino okujja mu bakomishona abo omukono tukitikkako Mpuuga kuneno kungulu naye nga waliyo n'abalala abazikola ki kati bali abazirya bo bali eri bakubangalo kubanga bagamba faana ono Mpuuga yatubikka muganda wange ffe tuli eri tukola ki teri aboogera nako yasukulumyamu 10 naye abo newandibadde nga baafuna aga 5 nga Mpuuga tali ku lisiti eyo Semujunganda yandisose ku lisiti oteekako omukono era yalisinza n'okipikamu ababaka bonna abasinga defendinga singa be basooka okuteekako omukono naye kati bali NRM baafuna mbagamba kati NRM yategee nti woba onaali akasente sookako opposition kungulu osooka omuwe bwe nemwewa wansi teri agenda kukukola teri agenda kukuyingirira kati ono ye yababikkiridde naye singa ojjako Mpuuga n'omuteeka ebbali buli omu ayinza oteekako wa opposition badde weddeyo oteekako omukono nti abagibwemu obwesi genda naye kati zino essaawa opposition yatuze nti bali mu business just olumu ekiba kibayombya mu parliament business eba teyise ku mukono gwabwe kuba guli eri side eri niwe kuba side eno tebanyega okitegeera tikirabika ebintu bingi byetubadde tutamanyi bigenda mu maaso mu byabufuzi byaki bya Uganda nga fitoza mbu osindikayo omubaka eno nadde eno mawulire n'agamba abadde tulwanira ssente y'omusolo ssente y'omusolo eganja simanyi eno yalaze eno simanyi ssente eno ssente tezirabikako ssente tezikola nga ndowooza babeera mu byaddala kumbe empiki za byabufuzi apanga capital we wakalwa akakola ki akaddako kati reality we yakyusa oba kyekingamu tikatuba kyekingemu ddala tulabe mulumirwa ssente y'omusolo nga tunabatuuka ku conclusion nti Mpuuga teyabba wataddewo ddala okunyeza okumala n'okakasa nti Mpuuga teyakola ki oba ososegamba nti muganda wange then gwe n'olyoka otuweebera kubanga engeri gye twalabamu Ssemujju engeri gye yakubamu ekintu ky'abannandala amafaabi kwezo ssente n'ayiwawo n'agamba ezo ssente zaakoze eki nga otadifendinga muntu yenna nakulaga nti nowekiba kufuluma kino kibiina nja kifuluma naye ngenda fulumira faagana n'essente y'omusolo okitegeera nga eyo febe yali agamba abantu nga tewali na bukakafu tewali basayininga nti wano wabula nga yagamba zo ssente zakola ki zisajja era naffe tumukkiririzaamu naye zino eziriko n'obukakafu nga neyazitwala akkiriza naye oyagala otubikkeko otugambe ffe etteeka lyajja ffe etteeka lyafuluma ffe etteeka twaliteesaako naye nga teri yakola ki kitegeera nti agamaanyi gennyini ge yakozesa wali eri gyabadde asobola okugakozesa singa Mpuuga teyabaddeko
kubanga Ssemujjunganda akulagidde ngawo nti ku ssente y'omusolo mba mulala saagala muzanyo wano naye kati naye balina otukaba ekyekingemu agendako ekkireeyo yekyenga agambe abantu bakyakola kyayinza olowooza byebiri ebyedda nti ffe kasatudde wali katuuti ne tukolayagala akkirireko ku ground akkirire kasooka ekyekingemuuko akoleyo okusaba akoleyo okusaba awo oba kali nga ategekeyo kamaaki okusinziira ku statement yo eyo yennyini gye nyagala okwexamininga kyoyagala otugamba ebbanga lyonna ebyobufuzi bino ebya parties nga bwe bitambudde side y'opposition olw'okubanga efuna akaseera katono akasobola okukwatamu mu nsimbi n'eryako ekozenga nnyo eddoboozi eboggolera bali olw'ensonga bo balya nnyo buli kiseera lwansonga nti bo badde bo tebalina mwaganya kati kyoyagala tugamba bwe batandise okuba nti bafuna omwaganya emimwa gitandise okuba emizibe ate nti kyekintu ne NRM kyebadde ekozesa okuba nafuya gavumenti yakitegeera nti mu kuba nti batuboggolera naye ate bo obawa tebaagala kwogera tetubatukozesa tubakube nti zino essaawa Mpuuga bw'amala oli ebyo ebitaano ne musirika kitegeera kati awo ye gavumenti mwami Museveni aba atandise okuyingira NUP abatandise ginafuya atandikidde ku vice president wenyini gwatandikiddeko kitegeera deputy president kati kitegeeza muto kali mu ssaawa y'akalulu y'okulonda bigenda fuluma nti Mpuuga yali savinga ssente omuntu avayo statement agiteko nti Mpuuga yali savinga ki ne ba commissioners abalala kituufu bateekeyo balage nti Mpuuga yakola ki nenga ate yatambula n'omukulu mukubendo mugambe Mpuuga n'alya ssente Mpuuga gy'abagambe niye ne president namugamba ko lwasonga meeting twagigendamu president ne mukola ki ne munnyonnyola era omukulu nkakasa nti mu kutegeera okutuufu akimanyiiko era ne meeting kati ne Kyagulanyi ajja kugambe meeting twagirimu ekikyufu naye omunango olw'ekitiibwa kya mwami Mwafias Mpuuga n'ebbanga lyaweereza abantu nali sobola kuvayo kukola ki kwogera oboyokyeza kutaka okitegeera nti eyo statement yennyini nga wekiri ku Mpuuga kyekyayuzizaamu FDC oli kasaagambye nti nentamafayiga ne Dr. Besigye yakoze eki yamanyaako Dr. Besigye yagamba nti akaseera ako twali mu kalunga sola awo nga tokyasoola bakumaze kati awo ye gavumenti ebeekumaliriza nti kati newono mu kusirika kuneeno kwe mutya nti ate munange wa kitiibwa oyo muganda munnaffe njawo gavumenti yadde baliterekanga pesa asimbayo ensigo ye sawa y'okulu wali wakungulira n'agamba kati awo tubaabye mulete omulalo naawe ogenda owulyanga meeting yasoma nti yalimu Kyagulanyi yalimu Mpuuga yalimu Nambooze nogamba ate abakulu mu kibiina be bali mu kukuta n'akasimbi ekyo kibiina kiba kiwedde baani bano abatukulembera kitegeera kati ono abadde ayogera nga propaganda nti banaye Kyagulanyi alya bakukuta ne gavumenti NUP ekolagana ne gavumenti abawiniza aba bakoze eki abamaze nti kaba neakodyo ka gavumenti kuvaayo kuyisa ssente mu nkutu kati kyadde kyetagamu muntu ali brave nga Kyagulanyi agambe oli kyali wange Mpuuga nkwagadde nenkuwa bwalida of opposition tukolaganye ebbanga oli musajja wa kitiibwa ndi musajja muganda mpeebwa ekitiibwa mu Buganda naye munnange ta ssente ngenda vaayo nkwabye otherwise kubanga yamugamba ekintu kimu nti nze ng'okukyejjamu nti saakibadde musulawo bwa kamishona ogambe ndizayinize kulwakiri abantu banaava bakubuuza lwakiri Mpuuga wa design obawa ensonga nti lwaki osigale nga okyalina ekibiina nga Kyagulanyi tebamutaddeemu nti yalya ssente naawe naye nga naawe tofunye eki ekibiina kifuna ekikudifendingira nti ono omusajja munta kintu kyaliwo teyakitegeera baali bakimuteze naye yakibuuse okitegeera nti kati ensigo ye NRM webadde etambulira awo kitegeera kati ate Kyagulanyi akimanyi bulungi nti essaawa zino fokasi ya NRM eri ku kibiina eki NUP kino tukimaliriza tutya lwansonga yo DP twagimala FDC tujabuluzaamu kati fokasi yaffe yaki ne Kyagulanyi naye ali alaatibwa ati agamba buli erijja nange lyenzikomyawo buli erijja lyenkolaki kyova abalira wati konna akantu akalimu akatategeerekeka nga akateeka eri mu bantu kati nga mwe muyomba ye nga dde eri atuula bwe mugenda mu bantu nga tubabulaga nti nedda tukola ebyobufuzi byammwe mulidde ssente mulya ssente mwebuzaabuza okitegeera kati eri abantu be bakuwa ekimanyi ne bagamba owaayi
kati kubotaba mugezi kwetereza kyova bahirali kyaga bajja kyusa statements zaabwe nabo bajoyise bagala bajja tuka bazikyuse naye nga abantu bajja kwata bakyakyuka ajja tuka emitiyana anga ku ground zaaka abantu yabawa kirala nga bagamba oyo atoyo mwono Xegawa ogenda okujjukira pozi nwakuba nti NRM ene ekintu kyekola nti kati eno mu opposition kasaba kusula nga ye kuyite kusimba ekifo wali lwakuba naye nnaku ntokyagala funa ba failures customer lo failing nga tokyasobola bagattako bakuta buti nga tokyasobola baleetera abantu Xegawa ti wano yali ani Beatrice anywa bamu obwa minister ne kasaka lukagaana eri ne bamukuba ne bagakati gwe tokyana kyotugattako leero obwa minisita obwo buggumira nnyo nga olina ekyo Xegawa tine gavumenti yagala ekuwe obwa minisita ng'ogenda bongerako abantu Xegawa naye kati bw'omala ate okumala eno kubanga nabo kati bayiga opposition bamala kuggwako eno maanyi g'abantu n'alyoka alaga nti banaye ndi wano eno mungate munkole ki muveke mukola ki naye kati ne gavumenti yagala ojje ng'okyaliko ki Xegawa kati so Kyagulanyi opposition ye Uganda atuwadde ekifaananyi ekirala kye tubadde tutagimanyiiko Xegawa nti ekyokulya ssente bujjo tukikola ki tubeeraawo nga tukimanyi bayinza okuba mulimu abalya ssente abakuta ne gavumenti naye nga tetumanyi nti ate ab'opposition basobola defendinga abalya ssente just kali kaseera tekannatuuka nga tetumanyi nti ate tulibayo opposition ali defendinga commissioner wa NRM abali sivinze sente Xegawa kozo automatically wo defending ono kitegeeza ne bali obadi kukola ki kozo na bafuna kati kitegeeza yo bali obo bawadde omulyo lwansonga gwo opposition gwe alina okuwabula government naawe ogamba okulya kirungi tokyagiwabula kati ogiwakoze eki kyekyo kale omukulu gwembadde naye ye Xegawa Junior musajja wa bbula naye waba alabise ensonga agenda mu maaso n'okuba nti azirambulula mbufu obumu one time Kapalaga baby yabuuza yagamba omuvubuka omutono omugezi ennyo wamugjeewa twali awo emabega oba wali ku nsonga zaali zaki baali batwala Bobi Wine awo oba byali biki naga omuvubuka omuto omugezi ono wamugjeewa so omuvubuka omuto omugezi si mwangu wakufuna naye wetumufuna ensonga agenda maaso n'okuba nti azikwata mu bufu obufaananako bwe butyo abasiddi omusunsu ziri erinnya agaliwo omukutu kwe tubeera ne tugenda maaso okuba nti ensonga tuzigamba agenda maaso okuba nti olikinga vidiyo eno olunaku olwaleero nkoze ne Rashid omuzungu mubeere bulungi thank you